ebigenda maaso mu ggwanga bingi bukyanga ekisanja kino kitandika. President Museveni bwe yamala okulayira bingi ebyaliwo naye olunaku lwe yalayira lwennyini mutabani we CDF yasinzira n'atuma Kabanda njagala otuuse obubaka buno. Anita Among tetukyakuwagira kuba deputy wo era nga Piero yutukugjeeko ne batakomaawo ne balagira kati twagala Oboth nga Speaker wa Parliament ne balonda ne deputy. Eyo yali statement mu byobufuzi, yali statement mwani alina obuyinza okusalawo kubanga Piero yu etawaza ababaka 15 mu Parliament nga ne opposition eweza ababaka 6 oba 7 mu Parliament oba 10 tesobola kuvaayo n'egamba gwe tuleese n'awangula. Question, Piero yu yaani netuvaayo n'agamba gundi nkukutte fact ngenda kukwata Anita Among nga w'amagye si wa kooti si IGG saani ate ne kibaawo abalala 7 bakwatiddwa ku nsonga y'emu. Yakwata Elias Lukwago gyali betumanyi nko abakyavundidde mu kkomera bano betwogeddeko ba Eddie Mutwe baffe Alex Wayiswa n'abalala bangi. Ayokoze statements nyingi ku mikutu egikakasa nti bino bigenda kuba ate ne biba. General Muhoozi Kainerugaba President Museveni yavuddeyo wiiki ewedde ng'eggwako n'ayogerako eri eggwanga. Mu bye yayogedde yayongedde ku sementinga kukaatiriza omwana Muhoozi nali namufiirwa dda byakola birungi nnyo era yanditidde n'akaseko nalabye ku Miriya Matembe nga bamututte mu ajja atambula alaga awenyegeka afa olwamugaye bamuwadde ebbeero ate neerabira n'abuuka mu bbanga naga yeerabidde kakoto ke yayitiddemu ekiraga nti president awagira eby'omwana byakola tamulinaako buzibu. Ekibuuzo, batufuga babiri kisoboka waliwo gavumenti yali ebikozeeko newangaala bakola batya era kiyamba kitya? Kasozi Samuel once again oli otya? Ndi bulungi. Ogamba otya? Ndi bulungi. Njogedde bingi naye abantu sooka babuuze abalayibaffe ku mukutu guno nti mukola kinene nnyo okutugoberera. Comments tuziraba, likes n'ebirala byonna mwongerere ddala okwo tusiima. Yahwe tulifa okubaweerezanga. Kampeni yange bannange ab'oluguudo lw'e Budondo. Oluguudo lw'e Budondo lusaana okukolebwa luve mu nfuufu balunkwasa nti nudi ntuyambeko gw'eddoboozi lyaffe. Babaka baffe bakyalemereddwa naye oluguudo lw'e Budondo okuva Ejjinja paka Budondo awo wonna ate gwe byalo waŋŋamba bimanyi ebiyita mu paka wa lusaana kukolebwa luve mu ttaka bagagga nnyo bali just mayiro 2 okuva mu Jjinja site baba batyanga bali mu mbeera eyo kati nkututte butereevu. Ebya President Museveni wabiraba mu yali ayogerako eri eggwanga? Nabigoberera. Wagoberera? Woba otandikira? So okutwaliza wamu speech ya President Museveni eringa yeyasirinza obukulembeze bwa Muhoozi. Speech ya President Museveni eringa yeyasirinza obukulembeze bwa Muhoozi. Yes. Yakakasizza obukulembeze bwa Muhoozi. Genda maaso. Nti tumaze ebbanga nga byakwekweka. Twamuhooza akola ate nga byayogera bikola ki? Bikola. Naye tuuka ne twebuuza naye ye President Museveni ayogera ki ku bino? Fine yamaze n'avaayo n'ayogera. Omwana yeetumiikiriza ffe olwo tweyogeze. Ng'era tumanyi waanajja ajja kwogera lwaki wagala nation media nedda eddembe ly'obuntu eddembe ly'amawulire n'ebirala byonna. Yavuddeyo straight n'agamba no omwana byakola mbiwagira. Ndi naye. So ekitegeeza nti nno tulina obukulembeze obw'abakulembeze ababiri nga bwe twabanga mu Roman Empire nga waliyo bako emperor
nti Roman Empire waliwo we baatuukanga ekiseera nti period eno nsi ne bagamba mu kifo ky'okuteekako kanteekeko ba emperor abo babiri oba basatu walingayo kye bayita tetrarch ba emperor basatu ne bafuga naye ng'ebyo byonna byajjangawo emirundi egisinga lwakubeerawo nti n'obukulembeze musobola kukkanya nnyo ku ngeri ki omukulembeze omu gy'atwala obukulembeze okugeza Kerode bwe yafa empire ye yakutulwamu n'ebeeramu yaliko bakabaka baali basatu ba emperor basatu yo teyali empire naye yali Herodian kingdom naye baakigabanya batabani be bonna buli omu n'afugako ekitundu waliwo Philip n'afugako ekitundu nabeerawo gundi Philip Solome muwala we then n'omulala baali abaana basatu bonna baali bana n'omuwala ne bamuwaako so empire so bibeerawo naye emirundi egisinga bitera kujja nga temusobola kukkaanya kwani agenda okukwata ki obukulembeze then kakati ku kino ekyabadde e Uganda nti abantu kye balina okumanya nti amawanga gagezesa engeri eyo succession etera okujja mu ngeri sometimes ezitasuubirwa nga woolaba obufumbo nti obufumbo butera okujja mu ngeri gy'otosuubira n'obeera n'omuwala gw'otaddemu ssente oli n'omusanga ku lumbe ne mugenda mu bitooke muveeyo ng'ali waka nga gwe wateekamu ssente si yakoze nga tazze kati n'obukulembeze bwe butyo methods ezisobola okukolamu transition nnyingi kaakati essaawa eno method ey'okuba nti n'omukulembeze ateekawo omuntu we ye method eriwo e Congo tugirabye tulabye mu Angola Dos Santos n'ewalala mu mawanga agamu kati wano Uganda tukyabuliddwa method so tugenda kuyitira mu swift transfer of power okuva ku taata okudda mu mwana tetujja kukyewala. When you say swift transfer of power, yes, swift transfer of power nti oddira obuyinza n'oseseetuka ono nayi method eno twagirabawa nti mu mwaka gwa 2008 George Zuziwano 2008 ebyo mbyagadde si byawala tusobola obikeberako Fidel Castro we yali ng'awulira anafuye Cuba yafuga okuva 59 1959 Cuban Revolution n'agikalakata Cuba paka mu 2006 n'alwalamu awo n'addira muganda we Raul Castro n'abeerangawo ng'afuga mpola ng'oli waafuna ng'amufugirako yes yaleeta muganda we Raul Castro Fidel Castro ye yasooka yatuvuga no mu 59 paka 2006 n'alwalamu olw'okuba yali afuna obujjanjabi n'addira muganda we n'addawo n'agira ng'akulembera ng'akwatiramukawo yes tetukiwa bantu Raul Castro n'akulembera paka 2008 Fidel Castro n'atuuka naga sikyasobola n'awandiika resignation letter n'awandiikira baali bagiyita National Security Committee n'abawandiikira nti sikyasobola bukulembeze ono n'akwatira mudda obuyinza ne bukyuka mu mirembe kati Miguel ye yaddako Raul Castro yatuuka naye bona baali bakadde nga ne Fidel Castro nga President Museveni ne Salim Saleh President naga Salim Saleh kakwatemu n'atufugamu emyaka awo nga munaakuba naye kakati wa Miguel yaliko so obukulembeze ne bukyuka naye nga bwakyuka swiftly nga temutawanye na kunyeenya katebe bakyusa mirembe bwe batyo bakikola yes so essaawa eno kye tulaba President Museveni wabeera ku gaali atudde butuuzi ku kaliya waliwo akutta amayembe asotta naye ono kwali yatereza tukkirire ekinnya wano gwoba osamba ekinnya kiikyo yewagira ati nyweza amayembe yenfuga kaakati eriwo essaawa eno President Museveni gyatutwalizaawo so ekyo bayita swift transfer of power twakirabako then wetudda wano e Saudi Arabia wano e Saudi Arabia tekaakati wolaba gundi ono Prince gundi Salman yali kumpi mu control eya gavumenti kitaawe atudde ateredde bw'ati omwana yafuga ye prime minister Abdallah ani kitaawe oba Sultan no King gundi linnya ki Abdallah ase Abdallah kuba yakwata obukulembeze bbiri
2017 I think 2015 then olwakwata obukulembeze 2017 mutabani we omukulu Prince Salman n'alyoka amuleeta n'abeera minister wa defense kakati n'amala n'amufuula gundi ya prime minister Salman bin Abdulaziz Al Saud. Oh yes wa 2015 2015 Crown Prince Mohammed bin Salman kakati yali mu control taata waali naye omwana yakola buli kimu so kakati obuyinza already bulinga obwa transferinze dda era tumutwala nga de facto leader ye mukulembeze yadde nga waliwo omunene yono obuyinza abulina Saudi Arabia talina bya alinze ngoma no apparent naye already akola kuba tulabyeko byakoze ti omwana olwatandika okulaga obuyinza ayodda abaroyo family ababadde corrupt omwana we Saudi Arabia ababadde corrupt abakubye mu makomera addidde ebyobugaga ebibadde bibiddwa abiwambi abikomezaawo sente basizizza mu ggwanga Saudi so kakati ali mu control obuyinza bwonna abulina ate akozeeko ebintu ebimwagazisa abantu nalaba nabina emipiira gye batwala Saudi kati motoka za mpaka simaya bikonde bya mpaka yagamba bijje no tutunde ggwanga lya obwonno buli mayina naye wotu achievement zakoze kyezigambikako esawe no Riyadh meya waayo alina obuyinza obulinga obwa president capital naye ng'ono ye yayisa kye bayita 2019 Royal Ordinance ewa meya obuyinza ng'obwa president meya allocating ettaka alagira nti wano twagalawo kino ne babasengula ne bikola wootunulira gundi theme park eringa Disney gy'azimbye esinga ne Disney ey'omu America dekanaawo Saudi Arabia kyokka tannakwatamu officially Abdul Aziz waali naye omwana byakola byokka yalagira bulagizi meya era wa mu royal family mwana wa munju naye ng'okusoma kwe yasoma alina master degrees mu architecture alina gundi mu PhD mu urban planning muteeketeeke so kakati transfer of power zisobola okukolebwa mu ngeri eyo omwana n'akerenkya n'alaga obuyinza yasooka n'akola bye yakola abantu ne bamuvumirako 2018 okutta Jamal Khashoggi abo bonna nga ekyo kyonna kukola ki kubasayira ensinga bakkakkane naye yabikola omwana bwe yagiso kompyuta ono gwe batira ettake namutira munnamawe yali amukwisaizinga yamuttira ye ettake abalala abakubye mu makomera kye bayita paging najjanga abajja mu gugundi bajjamu nabanu bonna n'abakkakkanya abasigadde abafuguma bonna ne baga abalala bonna allegiance ne bagiza sebo tukkiriza obadde ogamba otya taata kati bwe yamala okutta bano abamu abaleeta ennyo olunderebu gundi Khashoggi yekka gwe abalala bonna yabasiba makomera bonna ne bamala ne bakkakkana abaali batakkanya kitaawe na gavumenti yabo zonna nga wabeerawo ba transfer of power oba okujja mu bukulembeze watera okubeerawo paging kakati kyembuuza olinga ayagala okukonfaminga nti direction gye tukutte officially and openly President Museveni alese mutabani we nti nkukwasa ekintu nkuteekateeka njagala osinzira wano okyogere kyenkugamba sina kuteekateeka muhoozi ali mu control kati President Museveni akyaliwo nga de facto leader nga taata wabeerawo n'atunira omwana nti kati kola bwoti naye nga anytime aliraikire okulaba nga President Museveni awummudde mirembe wali n'akirekera omwana kuba omwana obuyinza alina bungi kati obutalina muntu yenna teri muntu mu Uganda kati alina buyinza businga bwa muhoozi ng'ogyeko kitaawe teri alina buyinza businga bwa muhoozi nti oba prime minister asobola okugamba kintu oba gundi asobola okugamba prime minister abadde munene osinga sipiika abadde alina amaanyi kuba ye abadde muzannyi mulungi wa byabufuzi osinga prime minister abeera mu kufumba mmere kakumiro ono nga ye ali mu kuwa order ez'amaanyi prime minister abadde President Museveni nga kyonna amutuukira ati anytime ate kyagenzeyo President Museveni n'akikkiriza naye kakati bamukkakkanyizza bonna be waali suubidde nti n'abaali badde amaanyi bali ku ttaka abasigaddewo bantu babiri bwe bati nga President Museveni taliiwo maama Janet mulwadde oyo takyalina sse Jeno Sale
Genosale naye muko wali Kapeeka yali yewuya byobufuzi ali mu mirimu ki. So kaakati ono akozesa obuyinza bwe ne Genosale emirundi ekisinga omuwa statement zo ku Muhoozi awagira omwana ate azibeeranga za quantifyinga oba cautionary statements awabula nja kwogerako naye tukole bwe tuti nja kwogerako naye so obuyinza alina bungi tavumirira obuyinza alina bungi ekitegeeza all in all Muhoozi obukulembeze agenda kubukwata kati President Museveni we yavuddeyo najja akikoonamu n'akyendoosinga nti byakola nze mulagira day and day nekikuwa nti obuyinza wano we buli. Nina wulidde mubuuza nti kati gwe CDF otandika okulagirira mu capacity ki? Anti abantu kye tulina okubategeeza nti no politics tulinawo ali ideal gwe tumanyi nti oyo ali constitution byali baddewo ebiti neweebiti naye emirundi egisinga si yakola real politics yakola. America eyina democracy atagambika. Biden yali ava mu kulembeza yasonyiwa muganda we n'asonyiwa mutabani we na bonna n'abasonyiwa n'abawa presidential pardon ku bye baakola okuva 2016 okutuuka Trump okwata obukulembeze byonna bye baakola mu gavumenti ya Biden yabibasonyiwa. Teri president asobola kujja najjawo kisonyiwo kya president. President Museveni asobola okugamba nti ani yakoze gundi ne gundi bonna mbasonyiye ng'amanyi ava ku bukulembeze ne bw'ojja okuddamu omusango teri ajja kukkiriza ng'oli ye yali president yakiisa. So bakimanya nti nosobola nti okudojinga bino kyenyaga okwaga nti no rule of law byonna tubyogera naye rule of law byonna ebisinga biringa imagination rule of law zivaawo at any time. Kati situation gye tulimu nga Uganda emaze emyaka 4 tefunanga ku transition ebbanga lyonna tuliwo tukabira transition nga bakulaze nti negenda kuyitira wali tolaba awo force ndayo nesobola kuleeta transition kwa tubigezezaako biganye besi gye beekalakasiza woko tuwaaka bakoze buli kimu biganye transition eyita wali si kyangu nnyo okulowooza nti ojja kugistopinga. Kyogamba kano Muhoozi kajjeyo omutwe bw'ati ayabudde kyeraga bwerasi ayabudde weki omanyi amuyimirira mu kkubo lyonna ogenda faafagana naye. Tusooke tutunuye ani ayina obuyinza ngamba Bannayuganda constitution weeri eyo babikulimba Bannayuganda be balina obuyinza kati kankuweeko batugamba obuyinza buli muki mu bantu naye sooka otunule gavumenti zonna worldwide dirwe zikola abantu bye baagala. Gavumenti esinga zikola byabatono ba elites bye baagala so si byabangi. Russia baani abasalirawo Putin bakulimbye abantu baagala nnyo olutalo lwa Ukraine ogenda mu maaso. Nalabe ne Trump America nga abantu tebabyagala naye babikola. Ebyo bwe bukulembeze kye tulina okukkiriza mu America. Abantu tetubona buyinza buyinza buli theoretical twogerako buge babutubbirako bubbizi ku buyinza ne babawaako ne mulonda ne bakola bo bye baagala bwe bukulembeze. America yamala ekiseera abantu nga baagala efe mu lutalo Vietnam interest z'eggwanga zaabasigaza Vietnam yadde mmwe muluwakanya naye tetuyinza kukkiriza kusingibwa tuswale Omumerika yakubiddwa tusigala tukyaki. So abantu babeera ne extent we basalawo ne batuuka ne bagikateyiringa nti wano tetujja kutuukawo. Amawanga bakugamba walina okubeera ne transparency mulina okumanya gavumenti byekola. America bakola atomic bomb nga ne vice aliko tamanyi nti balina atomic bomb ku mulembe gwa Donald Roosevelt ne bannansi Harry S. Truman ate bannansi vice alema okumanya nga yaosolizinga sente mu Senate tizigende mu bino ne bakola project ne bakirekamu biliyoni ne biliyoni nga vice tamanyi mwe bannansi mumanye mubanjaki naye olw'obulungi bw'eggwanga ne security okusobola okuwangula Hitler bateekamu sente nga tewali amanyi abantu basalawo ddi eryo. Waliwo ebituuka situation ng'abantu temujja kusalawo we mubeera mu mirembe awo ne musalawo. Kaakati olw'okuba tuli mu transition President Museveni balaba obukulembeze bulina okukyuka akaddiye. President Museveni ali mu diminishing return. Asalako busazi takyalinnya kati akkirira bukkirizi
wabanga ali mu diminishing return naye akiraba twetaagawo ki transfer of power eyiseewa President Museveni yali badde asobola okugamba nti no katuteekewo okulonda watya we mufunanga Besigye gwe musibye ebbanga lyonna kikyagenda okukola n'agamba no eyino tulina ogikaka eyitaawo Kyagulanyi n'ayingirawo olowooza abafuutu soja ki kye bagenda okukola tulina kugirukira mbutunjereere so kaakati by all means kimaze okutulaga nti wano wetudde tugenda kudda mu shift transfer of power bannayuganda tebasobola kwerwanako no bagala temutufuula bansikirano okwerwanako wakati olaba obukulembeze bw'oyogedde ene empozi oba Castro